kabaka yalina embuga bulusi bagiyita eyassalambwa ndowooza omukungu ono Lubega Ssebende ebyo yabimanyi nnyo. Ssaabasajja abantu basobola okujulira ewa kabaka naye okujulira ewa kabaka tegwandibadde nga musono kubanga eno eddiro lya Katikkiro ekyamazima mbuga ya Katikkiro abantu kyebava basigaza eddembe okujulira embuga esembayo baliyita oluusi embuga ya Ssalambwa. Naye mpulidde nga Kisekwa agamba nti oluusi okujulira kubeerawo emisango ne girwawo okuvaayo. Ne beena abantu alina olukiiko olumu amagezi bw'amala okusoma ensala Kisekwa gy'aba awadde oluusi ye beena ayinza okusalawo nga bw'aba alabye oba ayinza okwebuuza kati olukiiko olwo yeebuuzaako tubaddeko abantu abamu nga bakosefu abamu batugenzeeko naye kati beena yagizizza bujja olukiiko olwo yaluzizza bujja olumuwa amagezi ku nsonga ezo era baatandise okwekenneenya ensonga eziri mu mbuga ya Ssalambwa. Beene zaaba abawadde kuba beene yasalawo emisango gigenda wuwe. N'olwekyo nsuubira nti abo bafunye okwemulugunya ababadde beemulugunya nti nno okujulira kuluddewo okuwulirwa kigenda kuvaawo. Naye nga bwe ŋŋambye njagala kino okukiddamu okujulira ewa Ssaabasajja si musono nti Kisekwa yasazeewo twajulidde ewa Beene. Mirundi nyingi ojja kwesanga nti Beene ajja kunyweza bunyweza Kisekwa byaba asazeewo bayinza okubawo ddala ensonga ey'essimba eyo Beene asobola okugiramula naye nga sitwagala abantu babeere mu misango egitaggwa. Waliwo n'ensonga gye mpulira ennyo ennaku zino ndowooza n'Oweekitiibwa Wamala agyogeddeko. Mu mateeka gano agaffe amawandiike omusango ogw'engassi oluusi gwe bayita civil case omusango ogw'engassi gubaako ekkomo lya myaka 6. Oli bw'abanga yagaana okusasula ebbanja lyo myaka 6 n'otamuloopa bagamba nti kirabika wakkiriza ensimbi azitwale wali oli kuki bwe biba ttaka ndoza myaka 12 bannamateeka bannange bwe mba nsobeza nti kati ndi ku ebyamateeka myaka 12 mu nsonga ez'ettaka. Omusango gw'obumenyi bw'amateeka oba criminal gwo teguliiko kkomo bw'oba watta omuntu emyaka 2 obujulizi ne bufunika leero era bakuvunaana girija ngassi. Kati abantu abamu bagamba nti mubika ko tekubaako kkomo. Abantu bangi babyogedde nti ensonga neereetebwa ya myaka 200 egiyise. Ekyo nno Beene nga bwe yabawa obuvunaanyizibwa buno mbasaba mukirowoozeeko munaatuwa amagezi naffe tugende wa Beene. Bwe tugamba nti ono yali ansoole ng'amazeemu bukulu emyaka 4 mwali muli luddawa mu myaka 4 ate mujjukire kabaka yakomawo mu 93. Oyinza okugamba wakati wa 66 ne 93 abantu oyinza kubanenya waddala gye bandibadde beekubira enduulu naye myaka 3 Beene ng'ali ku Namulondo 32 komo ki nga Kisekwa baayogedde mulina obukugu obw'enjawulo mu mirimu gyammwe egy'enjawulo n'obumanyirivu mbulina osanga musaana mukituweeko amagezi. Bwe mba nkuze mmanyi nti Namugera Kakeeto ye mukulu w'ekika ky'omutima. Ono Namugera Kakeeto gwe tulina wa myaka 47 wabaddeyo bannamugera Kakeeto 46 okutuuka ku ono aliwo Nicholas Kasekende. Kati emyaka emeka egyo mukulaba si mingi miyitirivu. Kati ng'onojja n'ogamba nti Namugera Kakeeto si ye mukulu w'ekika Mayiga ye mukulu w'ekika n'oleeta obujulizi bwonna kwegamba abantu bangi bakyogerako. Mbasaba mukirowoozeeko kubanga ennono yo eba nnono ennono ekyuka ddi enywezebwa ddi.
byonna ebyo ndowooza nti nabyo bikulu nnyo. Mabega kaawo omwaka oguwedde Ssaabalamuzi Alfonso Winyidoolo yampita nengenda mu ofiisi ye n'agamba nti mu mirimu gyabwe ng'abalamuzi n'ekitongole ekiramuzi baagala nnyo okwesigama ku nkola ey'ebitawuluzi. Amawanga ag'enjawulo galina enkola yaago gye gakwatamu emisango ng'ate abantu bagikkiririzaamu. Ndowooza mwalaba waliwo ne munnaffe yatemula omuntu oba bamuyita Kamumuunyu oba mumujjukira beyaani kaki Kanyamunyu era agenda eyo Mwakyoli n'abaako byakola. Ffe tubirabanga ebitali gundi kuba ffe tuli baayo naye bo babitwala nti bikulu. Neeyo mu Karamojja n'abalala n'agamba ne Buganda nti mulina enkola ey'ebitawuluzi wano mu Buganda. Ne kkooti eno eya Kisekwa, nze njogedde ekigambo kkooti n'embuga eno eya Kisekwa eramula emisango balamudde. Tuli mukulu kati ate onoolagawa ayagala enywezebwa enkola ey'okulamula emisango etali mu nkola eno gye tumanye ey'amateeka mu kkooti. Mu Lungereza bakiyita alternative dispute resolution. Era si bbanga ggwanvu kkooti enkulu yalamula kyensonga zaabika muzitwale ewawula akwatibwako ebika Ssaabataka. Ndowooza ensala eyo muyinza okuba mugimanyi. Oba oli awo balooya abali wano banaatufunira ensala eyo ne bagiwaako abakungu mu mbuga eno. N'olwekyo ekyo kirungi era tukyaniriza kubanga omulamuzi ogwa ppiti ayinza obutamanya nsonga za Kannyana ekyamazima n'okuzitegeera obulungi lwaki Kannyana yawukana ku nsamba. N'olwekyo bw'olekera abantu ab'eggwanga eryo okulamula ensonga ezo eziri ddala ku buwangwa bwabwe kubanga ensonga zino ez'ebitawuluzi zeesigamye nnyo ku buwangwa bw'abantu ab'enjawulo ababa bakwatibwako ensonga eyo. Mbasaba ensonga eyo nayo mugirondoole ejja kutuyamba mu kunyweza embuga eno eya Kisekwa n'okulaba nti emisango egiramulwa gisibwamu ekitiibwa ne mu kkooti ziri ez'amateeka ate nga Ssaabalamuzi ekyo kyanoonya era tutambula naye tumuwagira mu nteekateeka eyo. Eky'omukisa tulina bannamateeka nga Kisekwa baayogedde ate bakugu ddala bano be mulaba bannamateeka be mulina wano bajja kutuŋŋamya bulungi mu nsonga ezo. Era wano wensabira abantu bonna mu Buganda okwewala okutwala ensonga z'ebika mu mbuga ez'amateeka. Si lwa kunyooma mbuga ziri ez'amateeka naye lwakubanga ate waliwo embuga eno eya Kisekwa ekwatibwako obutereevu ate erina n'obumanyi obw'enjawulo ku nsonga zino. Kammalirize nga mbeebaza okukkiriza okuweereza. Muganda agamba ntakiika mbuga nti eby'embuga biriibwa baganzi. Abantu bangi babagamba okuweereza omanyi omanyi mukungu oyo Walusimbi omanyi azanya nnyo cricket ate omanyi abalangira baagala nnyo cricket era kyova olaba ye kyava tava Mmengo. Omanyi omukungu oyo Kibaya nju yaabwe omanyi Ssewannyana nnyina kitaawe bantu ba Kabaka ba ku Lusegere ng'omanya nti oyo alina bye yeekwasa. Ate bw'omusanga eri yasinga okukungiriza ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda Kibaya y'anaakiwanirira. Buganda gy'oyogerako eri waggwekulese bweru. Abantu be bato tubalaba naye mwe bwe mukkiriza okuwaayo obudde bwammwe ebiseera amaanyi amagezi ddala mutadde ettofaali ddene ku kaweefube ono gwe tuliko ow'okuzza Buganda ku ntikko. Mbeebaza nnyo bannange, mwebalire ddala era mbeebaza n'amaanyi ge mutandise nago okuva lwe mutandika lwe mwatandika mu mwezi ogw'olubereberye. Bwe kyagala omuntu bw'aleeta ensonga ze ne zirwawo mirundi mingi alowooza nti oba kiki
oba baleese Sseggwanga abantu bye balowooza baleese Sseggwanga nalabye enkota y'ettooke ennene nnyo ate nagezikola Kisekwa ayitawo baadde bamuleetedde enkota y'ettooke ennene naye kale obunyiikivu buno bwe mutaddemu ensonga ne ziva mu ddiiro kyanguya kisindika abantu okwesiga emirimu gy'embuga eno nakyo nkibeebaliza nnyo era mbasaba tutambulire awo tulabe nga ebika tubinyweza ebika byaffe tubinyweza kubanga bwe bitali ekyamazima Buganda teriiwo.